Sacco ya Poliisi eyitibwa Exodus Savings and Cooperative Society olwaleero etuuzizza tabamiruka waayo ku kitebe kya poliisi e Naguru. Abakiise okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu be bakiikiridde bannaabwe emitwalo 3,200 abatereka n'okwewola mu Sacco eno. Abadde ssentebe w'olukiiko olufuzi mu Sacco ya Poliisi Henry Kalulu ategeeza ng'ebitabo ebikwata ku Sacco ya Poliisi okuva mu mwaka 2007 okutuuka 2012 bwebitamanyiddwako mayitire. We regret that the financial statements of 2007-2012 could not be traced, and therefore no financial statements for that period were reconstructed. Memba ba Sacco eno bazze beemulugunya nti bakkakibwa okutereka ssente mu Sacco eno naye bwe gutuuka okwewola ne kibafuukira olusozi. Kyokka Kalulu ategeeza nti bino byakolebwa abakulembeze be yaddira mu bigere. The failure to have these financial statements, that period we were not here. Kalulu ategeeza nti watuukiddwa okuva mu ntebe Sacco ya Poliisi ng'ekuze nga kati erina obuwumbi 21. The society financial position is solid despite the failure to trace the financial records of the other period. Kyokka Ababazi b'ebitabo Sacco ya Poliisi bagikubyemu ebituli ne bategeeza nga bw'etalina busobozi okusasula amagoba eri memba baayo buli mwaka. The Sacco has been calculating interest on savings. It's not paid, it's in liability. The Sacco is not now able to pay the members interest on their savings because of the liquidity. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Fred Gume alabudde abakulembeze ba Sacco okukomya eky'okuzannyira ku ssente z'abapoliisi. Mr. Chairman, people's resources are being contributed here. Please ensure that whoever becomes the chairperson or whoever manages the police Sacco must avoid fraudulent tendencies. By January or February next year, the Bank of Uganda is taking over the supervision of this Sacco. Henry Kalulu agamba nti Sacco ya Poliisi ebanja poliisi obumbu bubiri era atiisizza okuyimiriza okuwa poliisi emmere kubanga poliisi tesasula. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.